Essula y'e17. Awo waaliwo omusajja ow'omu nsi ya Efulayimu ey'ensozi erinnya lye Mikka. N'agamba nnyina nti ebitundu ebya ffeeza 1,100 ebyakuggyibwako, ebyakukolimya ekikolimo n'okwogera n'okyogera mu matu gange, laba effeeza eri nange nze nagitwala. Nnyina n'ayogera nti omwana wange aweebwe omukisa Mukama. N'azza ebitundu biri ebya ffeeza 1,100 eri nnyina. Nnyina n'ayogera nti mazima njawula ffeeza eno eri Mukama okuva mu mukono gwange olw'omwana wange okukola ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kale kaakano n'agizza eri ggwe. Awo bwe yazza ebintu eri nnyina, nnyina n'atwala ebitundu ebya ffeeza 200 n'abiwa omukozi asaanuusa. Oyo n'abikoza ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse ne kibeera mu nnyumba ya Mikka. Era omusajja oyo Mikka yalina ennyumba y'abakatonda, n'atunga ekkanzu ne batteraafi, n'ayawula omu ku batabani be, oyo n'afuuka kabona we. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi. Era waaliwo omuvubuka eyava mu Besirekemu Yuda ow'ekika kya Yuda, Omuleevi, n'abeera eyo. Omusajja oyo n'ava mu kibuga mu Besirekemu Yuda okubeera gy'anaayinza okulaba ekifo. N'atuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mikka ng'atambula. Mikka n'amugamba nti, "Ova wa?" N'amugamba nti, "Nze Muleevi ow'e Besirekemu Yuda, era ngenda okubeera gye nnaayinza okulaba ekifo." Mikka n'amugamba nti, "Beera nange, obeere gye ndi kitange era kabona, nange naakuwanga ebitundu ebya ffeeza 10 buli mwaka, n'ebyokwambala omuteeko gumu, n'ebyokulya." Awo Omuleevi n'ayingira. Omuleevi n'akkiriza okubeera n'omusajja oyo. Omulenzi oyo n'abeera gy'ali ng'omu ku batabani be. Mikka n'ayawula Omuleevi. Omulenzi oyo n'afuuka kabona we, n'abeera mu nnyumba ya Mikka. Mikka n'alyoka ayogera nti, "Kaakano mmanyi nga Mukama anankolanga bulungi, kubanga nina Omuleevi okuba kabona wange."